Osiibye otya gwe omulungi eyakumidde ku Saviour TV webale kubanga kyekuumiddeko erinnya Birimyesu Primrose omuweereza mu program eddoboozi ly'omuyizi. Leero tuzze na bingi nnyo era nga mu program yaffe bwetera okubeera nga leero tuzze n'omulamwa ogugamba nti biki ebireetera abaana okuva mu ssomero. Wabula leero mu studio siriimu nzekka wabula nnyina be nnayise nabo okwogera ku nsonga eyo kubanga bwe tudda mu byafaayo tulaba nga obutundutundu 6 ku buli 100 be baana abava mu ssomero. Nga sirandaze nnyo ngenda kusaba abali mu studio batubuuzeeko n'oluvannyuma tulabe kye bagamba. Omukyala antudde ku mukono ogwa kkono ngenda kusaba obuuze ku bantu. Ndi musanyufu nnyo moderator olw'akakisa kano akampeereddwa. Omulungi atulaba nze Naroga Mary nga nyaniriziddwa mu eno program eddoboozi ly'omuyizi. Webale nnyo okwekumira ku Saviour TV. Oyo abadde Naroga Mary, ate akakisa katukawe omukyalo omulala naye atubuuzeeko. Mwebale kwekumira ku Saviour TV nga erinnya yenze Kyosabire Monica omuyizi. Nsoma ekibi senior ey'okutaano nga nyanyirizwa mu programu eddoboozi ly'omuyizi neyanze okumpolereza. Tweyanzizza nnyo Monica webale kubanga totuswaziza ng'osobodde okujja. N'omugenyi omulala naye katumusaba atubuuzeeko. Nange ndi musanyufu nnyo olw'omukisa ogw'ompeereddwa okubanga nkyaziddwa ku Saviour TV. Mbalamusizaako nnyo era nze nga kamwa koogera nze Tuyirate Sam Sami. Tuline Sam Sami ate ku ludda olulala era naye tulinayo omusajja ow'amaanyi tumulaba anekaanekanye mu uniform naye katumusaba atubuuzeeko. Neyanziza omukisa Madam Moderator okumpa akakisa kano nateera okubeera wano mu budde obwa leero. Ndi musanyufu weewaawo ng'omwoki wa Gonja. Amannya agange mpitibwa Lule Edwin ndi ku TV ddoboozi ly'omuyizi. So somera ku Saviour ekibiina ekyokutaano neyanziza nnyo neyanzeeke. Tweyanzizza nnyo Lule. Olwaleero era nziramu okubajjukiza nti tuzze n'omulamu ogugamba nti biki ebyo ebireetera abayizi okuva mu ssomero kubanga abayizi wesanga nti batandika okusoma nga bangi nnyo ddala naddala awo mu baby class namwe bennyini mujjukira nga mwakatandika okusoma ng'ennamba nnene ddala naye ate okutuuka ku mutendera ogusembayo ogwa university ne wesanga nga abaana batini ddala kiki ekyo ekibalemesa okutuuka. Nga ngenda kusooka mpe omukisa abali mu studio basobole okutunnyonnyola ddala biki ebyo kuba ndaba nga abayizi bamanyi bannaabwe ebizibu bye bayitamu oba bo bennyini ebizibu bye bayitamu okulaba nga batuuka okuva mu ssomero. Omuyizi Naroga Mary okuva ku Saviour High School tubuulire biki by'olowooza okuba nti bye bireetera abaana okuva mu ssomero. Neyanziza nnyo nate moderator olw'omukisa ogumpeereddwa. Biki ebiviiriddeko abaana bano okuva mu ssomero? Nze mu kwegendereza ennyo nga neetegereza era ne ku mikwano gyange egimu nti abaana bano ewaka tebabawa kimala. Kati omwana buli wobeera nga tomuwadde kimala kimuviirako okwegomba omulala by'aba aleese ne kimuviirako kolaki okujoininga peer groups embi. Neweesanga nate nkoze eki kyogamba nti omwana bw'aba yeegombye munne byaleeta ku ssomero kisobola okumuleetera okuva ku ssomero. Mbadde mumanyi addayo n'agamba bazadde be naye babimuwe. Ebiseera ebisinga abazadde babeera tebakisobola ekyo bwe kityo. Osanga nate nti omwana wanaagamba omuzadde, abazadde abamu bali hashi nnyo nti wanaagamba omuzadde kyajja omutuusaako kiyinza obutabeera kirungi oba omulangira oba omukola ki. Naye omwana buli wabeera nga talina kintu kimala bulungi yeegomba nti ekyetera abamu n'ogamba ye n'ebyessomero nsomera ki kambiveeko nkole ssente olw'ebyetaago bye baba beetaaga afune ebyo. Bambi tweyanza nnyo Mary. Kale ng'oggyeko ensonga eyo gulowooza nsonga ki endala kubanga tumanyi ng'ensonga nnyingi gulowooza nsonga ki endala biki byolaba banno bye bayitamu? N'ekirala abaana bano ndowooza abasomesa ebiseera ebisinga omuzadde ayinza okukwata omwana n'amukwasa abasomesa ku ssomero naye ate omusomesa jjukira ye aba amanyi aze kola ki
kusomesa ng'asomesa busomesa tafaayo omwana kyakola ki kyakola ate ng'abazadde baba babaleese mu kisolo bafuna ki guidance and counseling ne wesanga nti abaana tebafuna guidance emala tebafuna kubuulirirwa kwegamba nti n'abasomesa beesuulirayo gwa naggamba ate nga nabo baba bazadde eri abaana newankubadde si be baba babazaala ekyo kyennyini tweyanziza nnyo Mary nsuubira abasomesa ekyo mukiwulidde bulungi kugasse n'abazadde bannange tufeeyo nnyo eri abaana omwana muwe ebyo byonna byaba yeetaaga newankubadde ebiseera ebisinga ssente tezibaawo naye osobola okumunnyonnyola n'akitegeera katuddeko ku sayidi endala sobole okuwulira ate omukyalo omulala naye agamba ki Monica gwolowooza kiki ekiyinza okuba nga kikireetera abaana okuva mu ssomero neyanziza nnyo omukisa ogumpeereddwa ate era nze nsuubira nti ebimu ebireetera abaana okuva mu masomero nti ebiseera ebisinga abaana bano bafuna embuto nga bakyali mu bibiina ebya wansi okugeza nga ali mu siniya yakubiri yakusatu awo okusomayo kulina okunyumirwa n'afuna olubuto nekimuleetera okukola ki okuva mu ssomero nti weesanga nti ebiseera ebisinga omuzadde waabanga tabulirira bulungi mwana yeegombagomba ebintu ebyo kuba omuzadde buvunaanyizibwa bwo okubuulirira omwana nti olina kweyisa bwoti ne bwoti weewala abalenzirenzi n'osanga omuzadde nga tabuulirira mwana omwana agenda n'abuka n'obuki ate nga munnange naye bajjajjaffe baakimanya nti embuulirire tefa yonna kale era waakiri omubuulirirako akatonotono ati kati eyo ensobi abazadde gye bakola ki gye bakola ate era ng'oggyeko abazadde okubuulirira omwana n'abantu bano ab'okumirirwano nabo babuvunaanyizibwa bwabwe okubuulira ku mwana okumuzzaamu nko ku maanyi Monica manyi ebiseera ebisinga babo baneiba b'oyogerako ye era naye aba alina omugugu gw'abaana be golowooza kiri kimwetaagisa ate okufaayo ku baana b'omulala tekimwetaagisa nnyo naye nabo kale balina okubeera nga nabo bavunaanyizibwa kubanga tekirina muzadde gwe kigenda kusanyusa nga tuli ba mulirwano naye ng'olaba omwana wange akawungeezi apepeya n'obulenzi w'essibeera kuba abazadde abamu balina emirimu egy'enjawulo kati wesanga nti babeera waka naye nga ggwe munnange okozeewo ki okitegeera ku mwana wange ng'omulaba akyami olina okujja n'oŋŋamba omwana wo nno munnange yakoze eki atandise kino okwewala abaana ofuna ng'eki ne mukwasaganyiza wamu ne mugatta wamu amagezi musobole okuyamba abaana bammwe Monica ye bwatyo bwatugambye nti naabo omulirwano namwe muvunaanyizibwa ku baana era nga ffenna bwe tumanyi nti mu mulembe ogw'edda mu biseera by'abajjajjaffe buli muntu omukulu yavunaanyizibwanga ku mwana era yabanga taata oba maama eri omwana omuto era buvunaanyizibwa bwaffe okufaayo eri abaana katuddeko ku ludda olulala tuwulire n'omukulu naye kyagamba omukulu Samusami gwolowooza kiki bw'obeerayo ku ssomero gwolaba biki ebyo ebiyinza okuba nga bibaleetera okuva mu ssomero wamma gwe tubuulire osanga tunakisalira wamu amagezi neyanza Madam Moderator olw'omukisa ogumpeereddwa nze ngamba okusingira ddala abaana naddala kangesesese ku balenzi kuba bwe nsinga otegeera abaana weesanga nti bagenze mu bisulo naye ate essomero teryefiirayo ku baana ne weesanga nti omwana tebamuwadde security emala nakwesanga nti omwana okumala essaawa 6 ajja beera mu ssomero essaawa endala 3 abeere mu ddoomu ate endala essaawa 3 nga yatolosaayo wabweru w'essomero kati ate eri ebbanga lyamala wabweru w'essomero ne weesanga nti asanzeeyo ebimunyumira ate ebimunyumira okugeza ng'endongo okulaba firimu ebintu bya zaala ne bimunyumira osinga kyanyumirwa mu ssomero kati ate n'agamba muli lwaki mbeera wano nga buli kaseera mbeera mu kwebbirira kisingako nenva mu kusoma nenzija nensiiba mu bbaala nga nnyumirwa ekyokulala ekyokubiri Samusami kyokuba nti omwana golowooza ki kiyinza okumuleetera okwegomba okugenda mu bbaala ng'ate nze bendabako ndaba nga teri kalungi ate mu kusoma nga mwe muli akalungi golowooza ki kiyinza okuba kimuleetera ekyo bwe weetegereza abantu bangi bazze baafuna obuzibu bwa addiction oba okusikirizibwa naye ekintu kitandika mpola nti kangezeseeko
omwana ono walaba abali mu bbaala banywa emyenge egy'ebbeeyi ebyokunywa eby'ebbeeyi abazannya zzaala asikirizibwa ogamba kibeera kitya muli kiwulikika kitya nga nze mpangudde ssente gwe tolowooza nti ye tasobola kulowoozaamu muli nti basooka kusoma okufuna ssente ezo anti weesanga nti abazadde bwe tuba tuva ewaka batuwa ku ssente kati omwana ono tagenda kisooka kirowoolezaako ddala nti ssente bali ze balina basooka kusoma ajja gamba nti kankozese buno obutini bwennyina ngende nzanye ezzaala mbufunemu ssente endala kati neweesanga nti oluvannyuma lw'ebyo byonna agenda nnyumirwa oluusi bamukube oba akube naye ate still ajjemu kiri nti lwaki mbikola nebbirira kisingako nenva mu kusoma bino ebintu nembikola mu butongole nga teryanjogerako nga tewali amuvuna kale toyanza nnyo Samusami abaana okwetaba mu bintu ebyo kunywa mwenge kuzannya zzaala nabyo bibaleetera okuba nga bava mu ssomero oba okuba nti babeera ne ba role models ababi kyekibaleetera okuba nga beetamu okusoma katwogereko n'omwami ono wenda abanekaanekanye mu white naye atubuulireko ddala ddala nsonga kiyinza okuba nga yereetera abaana okuva mu ssomero lule bwetubuulire kikyolowooza okuba nga kikireetera abaana okuva mu ssomero neyanziza omukisa gumpeereddwa madam moderator weewaawo nga sinnatandika ngenda kulandagga ku nsonga lwaki abayizi lwaki ffe nga ffe bayizi bannaffe wabula gwandaba njagala ondabise na bwegendereza ate njagala owulirize nnyo kyengenda okwogera kino kyendi mu kwogera kyogera ate era nga ndi mu kukiyitamu kirabyeko mikwano gyange weewaawo nabo betwatandika nabo nga tusoma nabo kale kwegamba nti gwekiinamu experience si nnene nnyo sijja gamba nti nnene nnyo naye kukyendabyeeko ate era n'emikwano gyange ziba zibayitamu ensonga yandibadde enkulu kyensobola okwogerako nze ndaba emyaka okukula kw'emyaka kuno ojja kwesanga ng'abaana abamu olwokuba omwana alaba akuze oluusi kale sijja kunenya bazadde kubanga sometimes ebiseera ebisinga enfuna yaabwe eba ntono ojja kwesanga omwana atandise okusoma nga mwana mukulu omwana kugamba oba kaŋŋambe bwe njogera ku ky'emyaka kino nyinza okukirandagga mu ngeri nnyingi olw'obudde byafunzafunzaamu emyaka gino lwaki gyensiza okufokasingako nti ojja kwesanga omwana yatandika okusoma leeti kino kiri nnyo mu bannaffe n'emikwano gyaffe oba betusoma nabo naddala abaana b'omukyalo omwana yatandika okusoma leeti agenda okumalizako P7 ng'omwana akuze kansooke nkubuuzeemu gutulowooza nti ate oyo aba akuliridde mu myaka aba asobola okuba nti ategeera okusoma kiki kyekuli okusinga ono ataasomye nga muto weewaawo ayinza okuba akutegeera nga w'ogambye aba akuzeemu naye kisinzira ku level gy'aliko nga bwe nkugambye naddala ebiseera ebisinga ffe abalenzi kanjogere nkufe abalenzi lule bwe nkeera ku makya nemmera ebirevu nga nkyali mu primary ebiseera ebisinga ntandika okulaba nga omuntu omukulu oba munfuna ate nno munnange nno abo nno twateranga okubayimbirira nga tubayita bajjajja ba kiraasi batuyimbiriranga abaana bayimbiriranga bannaabwe naawe bakuyimbirira wakalenze munnaye kaŋŋambe ntoga omukisa tewagufunako Katonda yambuusa bw'atyo naye obadde okyatunnyonnyola nkyabanyonnyola kati omwana ono bw'alaba nga mutuufu akuliridde ebiseera ebisinga naddala abaana abalenzi edda babeerangawo baleetanga abasomesa ku ssomero bamadamu abato atandika okulaba ng'omukulu atuuse okuwasa takyajja mu ssomero asobola okukola ebyebintu omukulu by'asobola okukola n'agamba kanve mu ssomero ngende mpase kanve mu ssomero waba mwana kangende nfumbirwe ng'alaba akuze kale ng'alaba atuuse okubeera ku stage ya maama oba taata otyo kati n'ensonga eyo ziviirako nnyo abaana okuva mu masomero ati mu bufunze abazadde bafube okulaba nga batwala abaana mu masomero nga bakyali bato abazadde ekyensobola bakubiriza beekwatekwate sigamba nti naffe ffenna tusomye nti olw'okuba obusobozi bwaliwo naye omuzadde omwana muteekeyo ate nno munnaye nno naye amasomero bino biba byakutetenkanya omusomesa ogenda n'omunyonyola n'omugamba munange kaagira asoma njiya akasente ndikuwa kati for example naddala kati abazadde oba nze nja kwogera kasooka sokuwa example ku muzadde wange mukyala mulimi
okino sanga akola akalimu kano akola kano alinda season bambi n'enteeseganya gy'oyinza okuteeseganyamu n'essomero n'abazadde abamu nga ssente ayinza okuziweerayo mu bbanga naga nti oluvannyuma lw'omwezi bwenti jakuwaayo akasente oluvannyuma lw'omwezi bwenti jakuba mpayo akasente so n'abazadde bejjemu okutya basindika abaana baleme okubeera ewaka abaana okukula balekibiranye abaana onansonyiwa okukusala ekirimi naye oyo gambye nti gwe muzadde w'omulimi nze kyemmanyi ku balimi abo abalinda season baba n'akasente sente baba balina naye kati lwaki abatasobola kutwala mwana ku ssomero kuba asobola omutwala nti kamutwale mweno season nja kuba nfunye akasente mpa omusomesa weewaawo bw'olaba nti omuzadde kale aba n'obuvunaanyizibwa obw'okutwala omwana ku ssomero oba okusomesa omwana naye aba n'obuvunaanyizibwa obulala ekinga okulabirira omwana oyo biba bingi nnyo byaba alina okwasaganya ng'ali ewaka naye nze just kyenkubiriza abazadde okwewala abaana baabwe okuva mu ssomero bwebutalwisa mwana ng'ali waka namutwala ku ssomero tweyanzizza nnyo lule tweyanzike ku nsonga ebyo ye lule agambye nti abazadde mutwala abaana ku ssomero nga bakulu mwana namera ebirevu ng'ali mu primary olwo obuto ne bulyoka bumuyimbirira bambi nawulira nga n'emirembe gimuweddeko nawulira nga ne mu kiraasi takyajyamu olwo omusomesa bw'aba ayomba n'ayombesaamu ye naawe omuntu omukulu naawe n'okolanga ebyo so nga bambi naye aba tamanyi bumanya olw'ensonga ezo tugenda kubanga tukubaganya ebirowoozo butya bwe tuyinza okuyambamu abaana abo oba bwe baba bazadde mubawa advice kyeyinza okubayamba bwe baba basomesa bakole batya okulaba nga abaana babakuumira mu ssomero oba bwe baba ba neighbours nga Monica bwe yatugambye bambi bakole batya okuba nti balaba nga bakuumira abaana baabwe nga basoma tugenda kusooka ne Mary gwe advice ki gy'oyinza okuwa abazadde oba abantu bonna abavunaanyizibwa ku baana okulaba nga abaana tebava mu ssomero niyanziza nnyo nate anze advice gye nnyinza okuwa abazadde oba abaana bonna nti abazadde tufube nnyo okulaba nti abaana baffe tubawa ekikola ki ekimala ekisingawo n'oba toyina omuzadde yenna ofuba nnyo okulaba nti omwana wo omuwa ekikola ki ekisinga ate abaana tuleme batekangamu ekyo ekintu okubeera nti wabeera tayina aba tasaana nti ebiseera ebisinga abazadde bakuza nnyo abaana omwana n'omukuzira mu mbeera ennungi ebiseera ebisinga woogwa we bati n'otandika okukola ki okulaba nga tekisaana biki omwana naye neyeetekamu twagwa dda n'abivaako ng'atya kugenda mu banne olw'embeera gye baamukulizaamu ey'okuba obulungi so abazadde oba olina oba toyina manya nti ekyo ky'otandise nakyo okuwa omwana wo ky'okomekereza nakyo ng'okola ki ng'omuwa n'ekirala ku abasomesa abo nti omusomesa yenna manya nti omwana w'abeera ku ssomero ye gwe muzadde w'ako akaseera okitegeera nti omusomesa akaseera ako ye gwe muzadde w'omwana oyo mwetegereza akola biki ye abeera atya embeera ze ziri zitya kijja kuyambako n'omwana okumanya nti n'omusomesa naye anfaako nange nina abanfaako ekyo kirina engeri kyegibusitingamu omwana okola ki okufuna datiyaani okusoma n'obutava mu ssomero tweyanziza nnyo Mary bwatyo bwagambye abazadde nti fuba okulaba ng'ekintu ky'otandisa omwana kyekyo ky'owunzika nakyo totuuka kaseera n'ogamba ebyo byali byalulinga oli muto kati saawa zino okuze sikyetaaga bikuwa omwana ajja tuuka ekiseera yeetamwe alabe nga tafitinga mu banne bimutamye okusoma so abazadde tulabe nga tukuuma ekyo kye tuba tutandise n'abaana katuddeko ewa Monica yatubuulire ayinza bawa advice ki ayinza kubasuulirayo kagambo ky'abazadde naddala ba neighbours be yasinze okwogerako bakuume batya abaana okulaba nga basigala mu ssomero engeri abazadde gye mbakuutiramu okukuuma abaana baabwe awamu n'abantu like aba community members oba nga abasomesa nga me bwe yagambye nti omwana wabeera ku ssomero akitwala nti gwe omusomesa gwe muzaddewo nti kati bonna abantu bonna abalina obuvunaanyizibwa ku mwana oba ku baana nti balina okubalengeza ebyo mu maaso balina okubalengeza nti ebirungi biri mu maaso ate biri mu kusoma balina okubakubiriza okusoma
okitegeera nti omwana abeerawo ng'amanyi nti okubeera obulungi nina kukola ki nina kusoma nenfuna omulimu nga gumpeesa bulungi akasente nti abaana baleme okwononekera mu maaso awo nga batuuse mu bibiina ebiyinza kale okubayamba. Nti kati babeere nga bamanyi nti okusoma y'engeri gye balina okukola ki okubeera obulungi. So mu bufunze nti begombe oba babeere ne role models abasomyeko. Lule ayina information gy'agamba kati soke tumusaba agiiseewo. Ngo neyazeege ng'ogyeko nono ku kyokuba nti abazadde olw'okuba nti baviirako nabo oluusi abaana okuva mu masomero wabula gwe nga gwe omwana gwe nga gwe wiraavu ki gy'olina gwe muggwe okwagala ki kw'olina gwe muggwe mu kyokola omwana nawe olina okuba nga ky'oyagala okyagala okubeera ne laavu ng'eyo gwe nga gwe omwana nantera okubeera ne laavu olw'okusoma olina okubaako n'akusikiriza anti kino nakyo kale kankyogereko bwe nti abazadde gwe omwana gwe nga gwe nawe engeri gy'okwataganamu ne muzaddewo obuzibu naffe abaana tetuwulira mulina emputtu osanga evvubuka mugamba mukadde mugamba taata wamugamba mwana tawuliriza so kati gwe nawe omwana okubeera mu ssomero oyina kyofaazi banne waliwo ekintu kye nali mpakana nga ngamba nti maama wo olwedde aba maama wo naye okimanyi nti osobola okufuula omuzaddewo okubeera mukwano gwo kisoboka ekyo nga mwine ge gye muteesaamu mwine ge gye mukolamu ebintu byammwe kugamba ng'akugamba ekintu nga tamaze kukakaatika tamaze kuteekako foosi tamaze ku ebintu byonna mubikola so kati n'abazadde bennyini buvunaanyizibwa bwabwe okulaba nga bakola omukwano wakati waabwe kati nawe omuzadde bw'anaakufosinga waliyo abazadde bano mbagwe ngenda kusemberera ntya nga nzigwe wazaala ompitambwa osobola okusemberera sisobola naye kisinziira bw'omanya nti omuzadde ali mu kategori bw'etyo gwe omwana gwe nga mpozi nga gwe tulina biruubirwa by'olina mu maaso niye oba nga gwe olina ebiruubirwa ng'era olina omuntu ky'omwagalamu era kino bakitukubiriza nnyo ne tubeera ku ssomero like nga wajja kusoma olina ky'oyagala mubaamu kugamba ebisoomooza bingi bw'omanya nti omuzadde kisoomooza olina okuyiiya amagezi gwe nga gwe omwana togenda kubeera na muzaddewo gwe mwana gwe togenda kuwangana na muzaddewo so kyonna ky'oba omuggyemu fuba nnyo nti okimugjamu ne waba mu bukambwe ate ffe tukulidde mu bukambwe bw'ekitabo naye nsobodde okusoma ne tukako wano wentu ate nkyakkiriza nti nkyeyongerayo amiina oba kitegeera naye nga kivuddemu ki obukambwe yesi bubaddewo bw'amaanyi naye gw'omanyi ky'oyagala tweyanzizza nnyo Lule webale ensonga eyo y'okuba nti omuzadde obeera mukwano gwa mwana wo nasobola okuba nga akubulira ku bimuluma nasobola okuba nga kale buli kye yaliwulidde kye yali etaaze okugamba ng'asobola okukikugamba. Samusami mu bigambo bye tunyumya ddala kubanga bw'obudde tebuli ku sayidi yaffe gwe advice gy'oyinza okuwa abo abavunaanyizibwa ku baana? Neyanziza olw'omukisa guno ogunyongeddwa niyinza okusingira ddala abasomesa bafenga ku baana. Weesanga nti mu biseera ebisinga omwana tali ku ssomero ate omusomesa n'atakitegeerako naye njagala okimanye nti mu masomero mwe tusomera tulina school registers ne school register wabaawo we bamaakinga ku makya mu budde obw'akawungeezi then n'olweggulo naye ate ba class monitors kino ekintu neetegereza nnyo ba class monitors baffe bafaayo nnyo kikolako naye baabasomesa ne batafaayo kulondoola ngeri registers gye zitambulamu nene wesanga nti singa omusomesa aba afuddeyo okulondoola kiki ekiri mu register ajja kumanya nti agwe saamusame omaze ennaku 3 nga akawungeezi tobeerawo obeerawo ku makya naye akawungeezi tobeerawo olweggulo tobeerawo obeerawa akubuuza ensonga lwaki tobaawo era obeerawa kati wanambuuza ensonga mbeerawa nasanga nti amakubo gembeeramu makyamu ga kubeera mu kuzanya zaala omusomesa ono agenda kumbuulirira agambe nti no mwattu eyo gy'ogenda wakyamu anti embuulirire tefaayo yonna kati omusomesa bw'anambuulira nti eyo gy'ogenda wakyamu ajja kumpa live examples baaliwo abagenzeyo bafunyeemu biki ndabe nti abagenda mu mabaala basobola kukuba nga beefukidde kati nange ekintu ekyo nga sijja kyegwanyiza mu butuufu nga nina okwetereeza ekirala abasomesa abaana bwe baba bava ewaka abasomesa tebabawa mulamwa manya nga abazadde tebabawa mulamwa omwana bw'ava ewaka
mugambe genda osome nesoma bulungi n'omwana bw'omusindika ku ssomero bw'avuddeyo tokebedde ku lipooti ye omuyombese nti lwaki wano wakola bubi. Wesubirangawo kumuyombesa kye kiyinza okujjawo byonna. Si kumuyombesa kale like omubuulirire omubuuze lwaki wano wakola bubi. Omubuuze weewagaanye. Ne kati nti omwana kugenda asome ne lwansonga nti n'omuzadde naye takebera ku lipooti omwana akoze atya. Omwana ono agenda gamba kasite wakati beefiirayo ne bwentwala elementary nga lipooti yonna erikozi tebagenda kifaako. Naye singa anaaba agenzeeyo nga lipooti eriko elementary omuzadde n'amuyombesa omwana ajja manya nti oba omuzadde bw'amugambako omwana ajja manya nti elementary yiino ngiyina mu history abeerayo kawungeezi nga siriiwo omwana ajja kwetereeza. Tweyanziza nnyo Sami olw'ensonga eyo. Monica abadde alina information gy'ayisaawo katusooke tumusaba agiseeyo. Neyanziza omukisa ogumpeereddwa nate. Sami ayogedde kugamba nti omusomesa nti bw'abanga omwana abadde atolokatoloka biki olugesa tabeeramu nti asobola okumuyita n'amubuuza obeerawa n'amuwa guidance and counseling. Naye nti n'obuzibu tusanga obuzibu nti abasomesa abamu basusa omukwano ogwo n'abaana. Omwana atandika okubeera ng'akozesa omusomesa ate ogenda okukola ki? Nti n'abasomesa balina okulimitinga omukwano gwabwe wakati omusomesa n'omuyizi. Tweyanziza nnyo Monica, tweyanzeege. Abazadde, abasomesa, ffenna abavunaanyizibwa ku baana twongere okubabuulirira, twongere okwogera nabo kubanga era ne bajjajjaffe baalugera dda nti addinnya n'amawolu yagajjamu omugguto. Yongera okumubuulirira osanga anaabaako waatuuka. Ngenda kubasaba batusiibule babeeko ne batumira babeeko n'akagambo ke batusuulirayo. Kantandike ne Monica. Abatulaba ku Sevia TV maliriza nga mbeebaza olw'okwekumira ku Sevia TV olw'okuwuliza obubaka bwaffe kansubire nti mubuteeka mu nkola. Nsigadde nze kyosabire Monica omukama abankumire. Tweyanziza nnyo kyosabire Monica. Oyo abadde kyosabire Monica omuyizi okuva ku Sevia. Ndoza tuwulidde bulungi nnyo ensonga ze. Katuddeko ewa Mary naye asiibule kuba mulaba abeeko n'akagambo k'abasuulirayo. Omulungi atulaba weebale kubanga okyekumidde ku Sevia TV. Ndi musanyufu nnyo kubanga okyoteza okutuera okyolaba ebigenda mu maaso. Ndi musanyufu olw'omutwe gw'olwaleero era nga kansuubire nti byonna bye twogedde olina ky'otuttemu olina ky'okutte. Kano nkalekera abayizi nti abayizi mumanye kye mwagala. Omuyizi baako omuntu gwe weegomba ow'amaanyi oyo gw'oyagala kijja kuyambako okubeera ng'omaliriza maama Mary kansooke nkubuuze gwe olinayo gwe weegomba? Nze nyina Royo Modo wange bamuyita ani oyo bannaye naye gy'ali abeereyo nga amanyi nti ayinayo amwegomba. Terubeera ku spirit bamuyita Bahati Uda Sabiti oyo omukyalo oyo era Ismail Royo Modo mwagala nnyo era nnyambye nnyo okubeera nga I know who I am. Era n'abayizi mbakuutira baako ne gwe weegomba kigenda kuyamba nnyo kubanga nze okutuuka na wano nti kyenneekuumidde. Olwo oyagala kumufaanana? Njagala kumufaanana ne wendera nsaba Katonda mugamba Katonda ono ye wange I want to be like this lady. Tweyanziza nnyo Mary. Ntumirako oyagala kutumira mukwano? Ntumirako Director of Sevia High School Mr. Sekanderia webale kubanga otuteekamu akasimbi okubeera nga tubeera mu bifo nga bino. Ndi musanyufu nnyo olwa administration eya Sevia High School. Tumirako abazadde bange abanzaala yenze owammwe. Bayinza okwegaana ne bagamba oyo alayika si ye Mary waffe. Tumirako lule naye abeeko kyabagamba. Neyanza nnyo neyanzeege. Nange sijja kulema kwebaza bonna be twatandise n'abadde batulaba ku Sevia TV ate nate era sijja kulekerera kwebaza ssomero lyaffe Sevia High School wamu n'omukulu waffe w'essomero. Wabula nze nga sinaba kumaliza kambeeko kendekera abaana bano kabagambe bakawulire. Gwe muyizi gwa ndaba wuliriza ensonga zino 3. Njagala bw'obanga olina ky'oyagala okubeera mu nsi muno sokomanye
environment oba ekitundu kyonna muwangalira nabi kiyinza kufuula otya kikugattako ki kiyinza kufuula kitya bw'okubeera ow'amaanyi mu nsi muno ate n'ekirala manya okusomako education njagala omanye bulungi okusomako nawe kuyinza kuzannyawo kigwe obulamu bwo okubeera omulungi n'ekirala njagala omanye enneeyisaayo kintu kikulu nnyo enneeyisaayo manyi mmwe abasomyeko bwe mutuuka mufe ababeera tebagenzeeko ku ssomero muba mulabanga abali mu ggulu kyamazima abantu abamu ne bagamba ne bannaye okusoma kuno gwe tukirabako eyo ewammwe kibaayo nawe obikola okweragira ku bantu oba okweragira ku bayizi bannaye just kyenyinza obbakubiriza nga kyembagambye nti manya environment muwangalira manya okusomako manya n'enneeyisaayo oyo abadde lule bwatyo bwatugambye abayizi mumanye enneeyisaayo yammwe manya environment mwoli ekugattako ki n'ebirala nammwe mumanyi kye mwagala katusabe ne Samusami naye atusiibule abeeko n'akagambo katusuulirayo neyanza nnyo neyanzege gwe ayelekereza emirimu gyo n'osalawo ojja otulabe mu pulogulaamu eddoboozi ly'omuyizi ekintu ekikulu kiri nti nammwe ab'omu bitundu mwe tubeera mulekeraawo okwogerera abaana abasomi bannange baboogerera balekeraawo ekyo kye mbakuutira mpozi n'ekirala ntumirako director already bamutumidde nange neeyongedde omutumira tumwagala nnyo n'essomero tulyagala teyanze olw'akasimbi katussaamu kujjako ekirala ntumirako ku mwanyinaze Namata Grace kwagala nnyo gy'oli nkimanyi obeerako nsigadde nze twirate Samusami nga tonnanziriza kazindaalo omuyizi ali eyo eyali egombye okujja ku Xavier High School olwa bino byalabye oyinza mugamba ki ekintu kyenyinza okukugamba nti gwayagala okujja ku Xavier High School butuufu oba tolonze mu bukyamu Xavier High School fe tusinga essomero ly'abawala n'abalenzi akasente kajja ku buli nsawo ya muzadde kyekyo kyenyinza okugamba ate butuufu tuli bulungi eno ku Xavier mbalaba munyirira like Kamere director ateekamu akasimbi kangi gwe kyoba omanya mu ndabirira nakyo tuli upgraded bwatyo Samusami bwagambye gwayagala okuleeta omwana wo ku Xavier somero ddungi ddala liri ku mulembe gwa waggulu nnyo obadde n'omuweerezaawo Primrose mu program eddoboozi ly'omuyizi ntumirako omusomesa Mr. Kisa Elia wonna woli nkutegeeza nti nkwagala nnyo ate nenjagulizaako ne mukwano gwange Shamaine nkugamba nti happy birthday mukwano twabitegedde yadde tewatuwadde keeki naye nga twabitegedde Olivia muganda wange namukisa Prosi mama wange Mukaninda Sherina nkutegeeza nti nkwagala nnyo wamu ne baganda bange abankumire atakumira mpeera sigalako nga weekuumye tovaako tukomawo na bingi